Ya buterevu nkwaniriza nate mu program yaffe ya muvubuka kola tukugamba ntitandika katikati because now is the time. There is no more time. Time is now, time is today. Kigambo kya Luzungu. Learn how to be a job creator but not a job seeker. Sekirowoozo nze kyempa abavubuka abasinga bonna bw'oba ofunye omuntu nakukwatako ku mukono omuntu oyo muwe ekitiibwa. Bejjemu kunyoma ki emirimu ekijja kyonna okunyoma emirimu si kirungi. Bako kyotandika nenjagala okulembeza amazima obukozi okwewaayo. Abasomyeko bwe bamugamba nti jangu wano mu katale osandika okuweereza emmere ng'agamba nsabiza byesibye nasomerera. Ekiki kyabalemeseza okuba ne ssente nga zennyina obanga like ensonga emu oba bbiri abavubuka beenyooma baagala nnyo okubeera smart ng'ate tebayinaamu. Buterevu nkwaniriza nate ku program yaffe eya muvubuka kola tukugamba nti tandika katikati because now is the time. Ade Wilberforce Sekirime Muyanja of course okwanjulira program eyo naye nga mwenna abalaba Focus TV yange bali nnyo okubeera nga mukikola emirundi gyonna buli kaseera subscribe obeere ng'ofuna ebintu ebyenjawulo. Omulundi guno tukyaliddeko omwalo ogwa Kasenyi learning site era nga tugenda kulaba ebitundu byaffe ebyenjawulo. Tulabe emirimu engeri bagikolamu era nga tufuna ekirowoozo nga bennagamba nti program eyo tutagetinga nnyo abantu abatusinga ku myaka, abantu betwenkana nabo emyaka era n'abo abantu oluusi betuli myaka gyegimu. Bigambo ki batugamba oba biki bayinza otugamba ebyenjawulo naddala mu bintu ebyokukola oba kituyita business entandikwa yaazo biki byonna ebyetulodde mu business tugenda kuba tubalaba ku mwalo gwaffe guno ogwa Kasenyi naye nga tuvaawo. Nze mpitibwa mukulu Kamogawuta. Nze nkulira amakanika wano e Kasenyi. So omulimu si mwangu nnyo kubanga ebiseera ebisinga gwa abavubuka. Tuyigiriza abavubuka nga bwe mulaba bano bonna kuba kati bano abasinga bayizi. Tubayigiriza kusinziira embeera y'ekitundu bwefaanana n'embeera y'obudde nti during this COVID period abavubuka bangi badde nnyo ewaka nga tebalina byakukola ne tutayagala babeere awo redundant nga batudde awo oluusi bayigamu n'emize emibi. Twasalawo tubakwateko tubayigirize naye bw'otunuulira emirimu abavubuka okwetandikirawo emirimu kizibu ddala n'abasinga bwe bagitandikawo tegiwangaala olw'okuba nti tebalina bugumiikiriza. Bw'atandikawo omulimu ayagala afunemu mu bwangu so ate ebiseera ebisinga omulimu ogutandikawo tukwetaagisa okukwata empola negumala okuwangaala ate era ogufunamu naye ekyo abavubuka abasinga tebakimanyi. Bwe buzibu osinga okusibwa nti abavubuka abasinga batandikawo emirimu gigaanye okuwangaala. Abavubuka okwetonderawo emirimu ebiseera bino ensangi zino kisinzidde nnyo ku byenfuna y'eggwanga nga bifaanana. Omuvubuka ono bw'ona omutandikirawo sente zonna z'omutaddemu eza kapita ajja zirya kiraba kubanga bw'onaotandikawo omulimu tajja kufunirawo bakasitoma kitegeera ate kati kapito gy'oba omutaddemu gy'alina okusooka okugjamu okuba nti akola ki abeerawo so ekitegeeza omulimu gujja kugwa. Ensonga lwaki olaba nti tebasobodde kwetandikirawo mirimu beetaagamuko omukono oba okuvaako mu programs endala ezisobola okuba nti ziwanirira abavubuka. Kale tubale tetunafuna nnyo bantu bamuzira kisa mwoyo okuvaayo kujja kuwanirira ku bavubuka naye nga abavubuka bakyali beetaagira ddala obuyambi mu mulimu guno. Omulimu gwo gwetaagamu obugumiikiriza kyekisooka mu byonna. Si ekirowoozo nze kyempa abavubuka abasinga bonna bw'oba ofunye omuntu nakukwatako ku mukono omuntu oyo muwe ekitiibwa. Mbeera Bendegere gyensula nkolera wano Kasenyi. Kati abaana ab'obuwala ekibalemesezza okwetandikirawo emirimu nga bo baagala nnyo kwegamba okufuna amangu. Bw'alaba omuvubuka oyo yagenda mukola ki muyamba ne bwamuwa emitwalo 2 yalowooza akoze eki ajja muyamba kumbe kati embeera kati we yatuuka abavubuka tebakyalina kye bagasa ku baana abawala. Kirungi nnyo omuntu neetandikirawo omulimu ki ogugwe kati ng'abaana abawala balowooza nti okutandika omulimu wetaagisa sente nnyingi kumbe ate nga buli mulimu gwonna olina kusooka kutandika na sente ki ntono.
bw'ogenda omanyiira n'okufuna bakasitoma mulimu gye gweyongera ogenda nga gugaziwa omugamba nti wano olinawo omulimu agamba nze ogwo sisobola gukola bo baagala emirimu kwegamba nga gyakubeera abafuna basosolera ku njala naye nga fojje wano olinagamba mpaatire emmere ono nagamba oba okyali kuwakuwaatira tolinagamba yangu ompa emmere nnengera kati ogenda okudda ewaka nga mutufuna engalo zennyini tosobola nakuza njala kubanga amasanda gonna gaba gakoze eki naye abaana abawala baagala bwe yabeera awo ng'engalo alina kumala kusokola musokozi nakati talina n'omulimu gwasobola kwekolera balowooleza mu balenzi balowooleza mbavubuka kumpa naye nga ne ba boyfriend be balowoolezaamu tebalina ekibalemesa okukola tebanywerera ku mulimu ayagala akole waba yakagutandika ayagala akole nga amazeewo emyaka 10 n'atamanya nti ate yakakola ki buli mulimu gwonna bw'oba ogutandika tosobola kukola ng'oli gwasanzeewo naye kati oli bwajja mu bizinensi ng'ekyali mpya yaba amanyi agenda kukola nga gwe yasanzeewo kumbe ng'ate ye aba olina kusooka kugumiikiriza naawe osooka omalawo akaseera olyoka ofune baki naye abamu kyekibalemesa emirimu kubanga ye aba alaba oli atunda naye ng'atunda amaze emyaka nga 10 ye wa wiiki 2 oba mwezi gumu naye aba ayagala atunda engooli bwe buzibu bwezigempa abaana ab'obuwala obutanyooma mirimu kuba bangi ekibalemesa okutandikawo emirimu n'okwebeezaawo banyooma nnyo emirimu amanya nze Uma Luwangi neddira nte nzaalibwa Masaka naye nga nkolera wano Kasenyi ku mwalo essaawa eno ndi musuubuzi ate nga bwe nanga afudde nze abalanga nanga ababuze ebivulu ennaku zino byavaawo ndi muloosi nnene nnyo naye mu kiseera kino essaawa eno akasente kensinza okulya mu kiseera kino ndi akaba abeesimbyewo buli ajja nze ku makya we mba nanze wa NRM kawungezi nkomyawo wa People Power mu ttuntu nendeeta owa Jema nzogwange nze siina sayidi kubanga nanga birango era omulimu ogwo ngufuniddemu ddala ngwinamu emmotoka yiyawo ndo asimpye ogiraba weeri awo yonna eyina emipiira yange eyo yange eyo gyolaba eyo yange eki kyabalemeseza okuba ne ssente nga zennyina obanga like ensonga emu oba bbiri abavubuka beenyooma baagala nnyo okubeera smart nga ate tebayinaamu umalu mbeera ddate naye nga tebalage temutemako omutwe ngenda buteekayo mu banka amajja go tubeera nago wano muki okitegeera mbawo amagezi gamu batandika okukola ng'ate enkola gye bakolamu baseevinga si okubeera ne sente nti olunaku olina kufuna mitwalo 10 era nze okulabeka nga bondaba wano nga n'abakulembeze bonna banettanira natandika nga sinyooma mirimu era nkoledde ddala natandikira mu kulima kulunda nte nendyoka njja mu Kasenyi nga nvuga kagaali nendyoka nfuna omuzindaalo guno nga nanga muno babuze ku kiseera kya Kayuula awo wonna nzaala nga abuze Sale Fred abasinga bampita bamanyika Amerika abo ku mazzi n'abeewala ne ku lukalu wano ndiwo ng'omusuubuzi wa Mukene ate nga chairman wa Mukene basuubuzi bavubuka ensonga enkulu banyooma emirimu okunyooma emirimu okwo kubatedde okuba nti nno banafuwa mu mitima aye ne baagala ebyobwereere kibaviiramu bagatagata gurupu ne bagala olina okola ensonga z'obubbi naye ng'emirimu kale nga gino egy'ebyennyanja girabanga emicaafucaafu naye girimu ssente wano omuvubuka abakola wano betukozesaako kukola tubabuulira ekyokukola asobola okufunamu omutwalo omwezi aba alina emitwalo 3 n'abasinga bajja baga nti ajo sigikola omuntu abeera omwana abanga addugala naye kino giringa galagi ensonga ekula abavubuka kyabalina okwejjamu kunyooma mirimu emicaafucaafu emirimu gya simati temuli ssente ojja kwegomba akeedi ng'oli akeedi yakikoledde ebbanga ogenda okukolayo ate nawe ojja kugenda okukolayo nga tolina kuyungayo ate bitegeera nogandi mbeera Kampala nga tofunyeemu olaba n'abalimi kati batusinga nabino biringa bya bulimi tulina okwenyigira emirimu okuva wansi egya wansi egiraganga emicaafucaafu ate mwe musigadde ssente egya woofiisi buli omu asomye
naye kati simanyi tunakikola tutya. Olina okumanya nti kiki neetandikirawo, kiki nsobola okukola. Abavubuka bejjemu obunafu mu mutima. Okunyoma kino omulimu kiraba bunafu mu mutima. N'omutima omwagazi yagala ky'okola kyagale. Kyagale gwe kyagala tokitya mu mutima, omutima tegutya. Amaaso gano gakuwa ekitaliiyo. Naye omutima gugwe malirira gali oba kuyonja no kanange n'okuyonja wano. Nokola ng'ate kiteredde. Kubiriza abavubuka bannanga bataagala kukola abali eyo. Okunyoma emirimu si kirungi. Alagala abavubuka abasinga tebaagala kukola. Amanya gange bampita Medi. Ekiremeseza abavubuka okukola, abavubuka b'ennaku zino beeteekamu kwegamba ettutumu, n'agamba ati nze gw'omulimu nga muzeeyi kyeya wayogedde, n'agamba nti sijja gukola gwe abatasoma. Kati omanyi ennaku zino ensi gyeri abasoma ennyo nga balina diguli bangi basitula awo ki mu maaso. Osinga ogusanga omwana ayambadde waati nga nnyambadde, olumala okunyuka wane esente z'okola z'oteeka mu ssaawa. Tebakuggyako nti oba misolo ffe abasituzi bamukene abakola mukene ffe sente kokolako oteeka mu nsawo yo. So abavubuka bannange nze mbakubiriza okukola bave mu kunyoma emirimu. Banyoma emirimu bagamba jinja abatasoma amala biki ne beteekamu ki amalala kale. Yes, nebaga kino sikikola, kino nkikola ndabika bibanda babatya kitegedde. Yes, naye ngo ffe be balaba nti tuli bafala ova nonyuka n'emitwalo gy'obanga 5 nga okikubye nonyuka n'emitwalo gye 3. Yes, okutwaliza ewamu bejjemu kunyoma ki emirimu. Ekijja kyonna kisinga ogenda okola ky'okubeera awo. Nva no nga ngubye ningenda ali ninkyusa ninyiri.